you will not go back the same. Togenda kuddayo nga bwe wazze. No, Mukama agenda kuwa ekigambo ne bwe kiba kimu oba bibiri obitambulireko, Mukama ajja kukola bulungi. Waliwo omuntu muyangambe nangamba bannange ekigambo program olunaku ebeera n'ebirungo bipya. Yes, so naddala mmwe abatamiisinga nsaba Mukama yongere okuba blessinga ne program eno. Munsonyiwe mubba mikwano. Waliwo omuntu akuba essimu ng'olina okukola ki? Olina okuwuliriza amawulire agaliyo. Tusobola okugwa ku breaking news kati essaawa zino. Temuwakana ate. Now, mmanyi n'olwaleero Mukama agenda kwogera nammwe. Mu kigambo kya Katonda olwaleero tugenda kubeera mu Joshua chapter 24. Joshua esembayo olupapula olusembayo mu Joshua chapter 24. Bino ebigambo Joshua yabyogera era bwe yamaliriza okwogera ebigambo bino yali akuze nnyo myaka 10 Joshua eyebaka n'afa. Kakati ebigambo bye tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero bitukutte wano mu Bible and Politics nga njogera ne bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Okusalawo kuli mu mikono gyaffe, mu ngalo zaffe. Uganda eri mu mikono gyaffe. Tugitunulire gyevudde gwe mutwe gwa video ya leero. Tutunulire Uganda gyevudde weeri tugiro ffe tulondeko weeraga. Tikyalumbuye mukwano. Nsanyusa okulaba ssebo. Tulondeko ffe nnyini ab'omulembe guno ffe tulondako Uganda weeraga. Nga tutunulira gyevudde weeri we twagisanga. We tugituusiza ffe nga ffe tugirina mu mikono. Tusalewo wa weeraga. Ngenda kudduka emisinde mingi kumanya n'ebintu mu security mulimu ebintu bingi, mu politics mulimu ebintu bingi, ate ne mu kigambo namwo mulimu ebintu bingi bye njagala tube nga tuwuliriza naye leka mmale okujjawo gundi sejeno tetugwa ku bulletin news wano nga ate tukyasa. Okay. Tutandise program. Okusooka byonna njagala kubeebaza bamikwano olwo kutuddukira okuddukira omulanga gwe twabakubidde ogw'okutukwatirako kwekyo ekiriwo. Tubeebaza olw'okugwanukula era nga tubasaba bw'oba nga olina obusobozi bwonna n'obujambi bw'osobola otuwa yongera okutukwatirako. Mwebali nnyo, mwebalire ddala naye bw'oba gy'oli ng'okyasobola okutukwatirako yongera otukwatireko. Si byangu naye mutukwatireko. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Tujja kutambula tutuuke. Eyo nvuddeyo. Njagala kubeebaza mwenna. Twabawa ebifaananyi bya omulamuzi Francis Twiyanze. Nembawa n'ennamba ye y'essimu nziramu okugibasomera. Omuliro gukutte mu Ministry of Justice. Omuliro guli mu Ministry of Justice, guli mu balamuzi ogwa Twiyanze. Amasimu yagaggyeko, abulookinga guno amasimu gamususeeko. Temuleka kintu kyasigirinya genda bwe tutyo. Kigende bwe kityo. Essimu y'omulamuzi Twiyanze eri 0782 91 19 76. Mukube essimu eyo bagijjako agijjeko. Mumukubire mu mubuye bye nabye mulowooza abalamuzi bali eyo basatira bagamba nno bannange abalamuzi bagambye ensi ekyuse bannaye tulina okukola ebintu kakati nga tutegeera ensi ekyuse. Akasatiro kali mu balamuzi. Temubaleka message mugibatwalire bagiwulire. Twiyanze ali mu bitundu bye Butalejje eyo. Omanya Abanyarwanda beeyagaliza. Twiyanze oyo Munyarwanda ye babeerawo bali mu ministry ze waffe oba mu gundi ze waffe kukola ssente. Bo baba baagala bo baba bakola ssente. Kati abalamuzi balina ekintu kye bayita session nga waliwo ebitundu ng'emisango naddala egiri criminal nga gyetuuma nga tegitambula. Waliwo amawanga g'ebweru agavujjirira project eyo
waliwo simanyi UNICEF waliwo simanyi ne Ministry of Gender and what bavugirira mu misango ejo omulamuzi n'ava mu kitundu ekimu n'agenda mu kitundu ekirala okujjawo criminal cases ezo eziba zigize fayiro zeetuumye kati kubaako ssente abeera mu bukadde 10 plus okumaliriza session eyo era ennaku zino yabeera mu ebyo yagenze okukola ezo ssente mu bitundu by'ebutalejja eyo ali mu session mu bitundu by'ebutalejja so secretary wa Ministry of Justice wa gundi w'abalamuzi secretary gundi waabwe tutambula nabo nakugamba buli kitongole kye twagala okuyingiramu tukiyingiramu abalamuzi bali eyo basattira mutuwe namba ya Winyidolo gwe secretary nonye namba ya Winyidolo gituwe tuwe namba ya Winyidolo tuwe namba ya Winyidolo tuwe namba ya principal judge tuwe namba ezo fe tugenda kuyingira mu nyumba za mwene ku buliri tutuleko mujja tusanga ku buliri bwa mwenga tubalinze ovo okukola nga tutudde ku buliri tutereddeko message omanyi musinikira sinyika nnyo ebinyo nga mwambadde ebyo bigira ebyo yoya byamwe bye mwambala ku mitwe ne mutusirikirako ebinyo ne mutunyigiriza kati katubakala katire ku simu fete tuyina gwe tutya okuva eggwanga lyaffe lwe lyatuddira mu mikono gyaffe ffe tulirina tetuyina gwe tutya so mukubire omusajja oyo essimu mpaka kuwulira bubi eyo nvuddeyo njagala okukulisaayo mwenna ababadde mu kuziika okwerekera muganda waffe omukulembeze waffe Honorable Segirinya Muhammad mwebali nnyo mwebalire ddala njagala kusooka okwebaza ekibiina kya National Unity Platform buli lukya mwongera okutukwasa amaddu okuyingiramu mu kibiina kyammwe kati kuba kati nga ffe tetusobola kulekawo bibiina by'abataata baffe kati nga nze ngenda neŋŋamba ndekawo nki ekibiina ky'NRM neŋŋenda mwene yupi kati mba njagala ntereeze mbikoppe mwene yupi mbireete mwene NRM ngenda bagogola manyi NRM musinikanye ebinyo eyo ku Dondo eyo ku kitebe kyammwe ngenda gogola NRM nga mbikopa ku kavule nga mbireeta mwene NRM sijja givaamu sijja kuva mu kibiina kya taata ne maama sijja kivaamu naye nja kukitereeza nga mwendi ate ati nze bwe nakivaamu nengenda mwene yupi ata anatereza NRM nja kusigala mu NRM naye ndeete ebintu byene yupi byonna mbiteeke wano amazima n'obwenkanya tewali kulya nguzi ka Museveni kalidde enguzi nkakwate jjeeke nkabaleetere sijja kivaamu kati eyo nayo nvuddeyo njagala kwebaza NUP njagala kwebaza pulezidenti wa Uganda wa NUP gwe twalonda naffe NRM gundi twamulonda His Excellency Kyagulanyi Ssentamuze ye president wange newankubadde ndi mu NRM njagala okwebaza abafuutu bigere njagala kwebaza abafuutu bigere ngenda kukola bafuutu bigere mu NRM nga nabo bansonga nga NUP sijja kuva mu NRM njagala kwebaza ghetto zonna mu ggwanga Uganda mwebale abaana ba ghetto zonna zayungudde abaana okujja okubeerawo naye bannange empuuga mwatukoze mpuuga n'okuwooma temuwooma nabadde njagala mukoleyo akantu weekati mutegere NUP ffe baani kati ate obangenze ekyamu NUP mwabadde mugenda kutegera NUP nti ffe bannannyini ggwanga eyo so njagala okwebaza ghetto zonna okuva mu ggwanga lyonna abaana bavudde mu buli kitundu mu ggwanga lyonna mwebale nnyo mwebalire ddala fe NUP tebatusinikirako binnyo bw'owuliranga NUP ng'etuuse mu kitundu dduka vaawo ebyala ngenda wamabbi bawa bannamasaka mwebale ate mwe bannamasaka kambabuulire n'obbasembyayo kabadde kakodyo bannamasaka mwatupika ng'obudde bukyali kawungeezi nga bye mwogera bitupikanga nze tiketi zaggwawo nasanga tiketi ziweddewo okuba nange nabadde nzija abantu b'e Masaka mwebale ate abantu b'e Masaka mazima gennyini obugunjufu bwatandikira Masaka Masaka mwe musooso okuzira amatooke n'ennyama mwe musooso okuzira emmere mu ggwanga Uganda emmere ebadde yaleeta ebizibu mu Uganda nga wabeera emmere abantu we babeera naye mu mutima mulungi nnyo mu mutima omulungi abantu b'e Masaka mwasetinze president nti nno omuntu osobola okumuziririra ebinyama abantu b'e Masaka mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza abantu b'Embaale n'ebitundu byonna
abantu abamu mu bitundu ebyenjawulo wabaddeyo okusalira Honorable Segirinya mu bitundu ebyenjawulo njagala okwebaza abantu b'Embaale mwebale nnyo ab'Embaale we wabadde wagenda okutandikira KOC ya Honorable Segirinya njagala okwebaza abantu b'omuzikiti gwe Nakaloke mwebale nnyo kati YouTube muntu tawane sawa zino tubakolere ki YouTube YouTube evuddeko mukomyewo YouTube muterere bulungi bannange so mbadde nebaza abantu ab'Embaale ku muzikiti gwe Nakaloke bategese okusalira Honorable Segirinya ne bafuluma ebweru ne bategeka ne bayalawo emikeeka ne batereza bulungi nyo bagenda okusalira polisi yawo awo eri okumpi ne kuba ku region ne bayimbula abasirikale polisi biki ne bajja okulwana nabo ne babibagisawo tewali kusaala biki naye bambi mwe bale kuyimirira mu solidarity ne Honorable Segirinya mwe bale nnyo mwe bali ddala abantu b'Embaale era Mbaale we wabadde wagenda okutandikira ensonga ticha webale nnyo musomesa mwebale nnyo mwebale ddala b'omuzikiti gwe Nakaloke mwebale nnyo okubeera mu solidarity banange mwebale ne bafutusoja abagundi abavudde Embaale abavudde everywhere abutalejja Uganda yonna mwebale nnyo mwebale ddala kale eyo nvuddeyo bannayuganda waliwo ebintu ebimu bye twogera olumu ne mulowooza nti no tusaaga njagala okubebaza abantu abakkiriza ebintu bye twababuulira nga tebikkirizikika naye ne mwangu obitegeera ne tutambuza message nze mbabuuza lwaki mu January ono Uganda enkuba etonnye lwaki January ono talinga January zonna eziyise omusana we gubadde gubabulira abantu almost emyezi 4 ku 5 ng'omusana gwaka twabagamba ogwo omusana gubadde guva ku nuclear plants ze bateekawo nga technology w'Abarasha Abachina gwe babadde bakozesa nuclear ng'alwanyisa enkuba mu ggwanga Uganda basobole okukola ebintu byabwe lwaki kati mu January enkuba etonya ekyo kyo wakitegedde ekyo kyo mwakigoberedde mwakirabye mumanyi omusana ogubadde gwokya bannayuganda mu biro bwe biti we twabyogerera nga tulinganga abasi era abantu waliwo abagamba kitoka n'olyokola buno omwana n'alyoka atulimba mbusimanye enkuba tetonya mbukubanga gavumenti mbulu neesibye enkuba kati enkuba ng'etonya binyukirya plant bye twayogera byonna gyebiri byonna babitimbulawo kati enkuba etonya mu season yayo muddangamu so eyo nayo credit tugifunye tugitutte era tukyebaliza Mukama mwebale nnyo okulwana ebyo bye tubawa amasimu ne tubagamba bannange mukube essimu ezo tuba tukitegeeza mukuba amasimu g'abantu abo mubakubira amasimu mpaka kuwulira bubi okay ndabe essimu awe zitambula naye muzeke nenye muzirabe nze njabbira oluvannyuma kale kiki ekiddako oluvannyuma lwa ebyabaddewo ewa Honorable ebyabadde Masaka kubanga eggulo wabaddeyo Premier League omupiira ogumu gwabadde Nyendo Mukungwe mu Masaka gwagenze okuzikira nga Mpuga bamukubye 7-0 half time bakumye bamukuba 3-0 era ne babanga bamukubye 10-0 Mpuga bwatyo nava ku kikopo bulijjo atumanyira mbwe Masaka basose ne batusiga mufiya guli gunaka gundi ne gujja guno ogumanse enziku mu Uganda simanyi munaka ngowe geza olinye Masaka mutangamu fe president ya mudiro omuntu mumutekemu akatengo ate nga yatugamba nti omuntu akutekemu akatengo nga nawe muddiza akatengo mumutekemu akatengo kati muddangamu awo ngenda kujjawo biki ebiddako project gye baliko nnene nnyo muwulire ntandise kati Museveni Mpuga Muhammad Nsereko mama wa Segirinya bibino bye bazzaako eyo group bibino byezzaako mama wa Honorable Segirinya agenda kudda mu kifo kya Sanya mama wa Honorable Segirinya yabataasa kubanga twabakubye nnyo Museveni aliyo yemimwa gitonya musaayi buli jatta abantu ne bibera mu nzikiza nafuna college eto omulala Segirinya yamulakidde kubanga ensi yonna yamulangidde okutemula omuntu bagala kusanitizinga n'okujjawo ebintu ebyo enamba ya winyidolo yiyawe etambula mugikubeko
bwebanga ntuufu mugikubeko ulira bagala mama wa Honorable Segirinya agenda tambula ku mikutu gyonna bagenda kumuwa ba YouTubers aba state TV ne radios empapula z'amawulire bigenda muwandikako nnyo mu ngeri ey'okugyawo kiri ekyokulangira Museveni okutta Honorable Segirinya bamusuubiza bino ebintu wammanga mubiwulira bino ebintu bamusuubiza emmotoka eri ku mutendera gw'emmotoka ya parliament nti mutabani we bamuwa emmotoka naye bamuwa sente n'asalawo okukoleramu abantu mama wa Segirinya bagenda muwa emmotoka ya parliament yali badde ya mutabani we bagenda kumuwa omusaala gwa Honorable Segirinya paka ekisanja kino lwekinaggwako bagenda muwa ennyumba ng'eri mu district ye Wakiso ennyumba state egenda muwa ennyumba ekyusa obulamu bamusuubiza okuweerera abaana ba Segirinya okubatwala n'ebweru w'eggwanga bafune education ennungi ebweru w'eggwanga senga abeera ebyo byonna bukwakkulizo bwa kutambula ku mikutu gy'amawulire nga akuba NUP as a party ne Kyagulanyi Ssentamu nga omuntu era bye balimu bye bakola mbigenda mu lukwakwayo nkiddamu bagenda mu omusaala gwa parliament gwonna ogwa Segirinya emyezi gyonna egisigaddeyo parliament okuggalawo bagenda mu emmotoka nga ze bawa Bakasalini kusasira ne Bakenzo nzijukirize emmotoka ziviwa ati ezo bagenda kumuwa ennyumba mu bitundu bya district ye Wakiso gye bagenda okumuwa ennyumba naye ebyo bukwakkulizo bwa kutambula ku radio ne ku TV nga ayogerera NUP ne Kyagulanyi Ssentamu ebisongovu omuli okubavunaana okukukuluma okuwamba omulambo gw'omwana we omuli okubanga balina omutima omubi nga Pate tebayamba mwana agenda kulaga bagenda kuba receipts ogw'omulimu baguwadde ensereko agenda kufulumya ebiwandiiko ebiraga amabanja amangi ennyo omukazi gaalina bwabonyebonye n'omwana yatukira ekibiina kya Nuupu ne kimugoba Lubongo yatakkiriza Lubongo yamugoba abadde tayagala Segirinya Lubongo yasalako Kyagulanyi Lubongo yategeera Kyagulanyi Lubongo yayagala okujjanjaba omwana Lubongo yaza problemu bagenda kubanga byatambuza ku mikutu n'okuyomba mbunno bawambye omwana we agenda kuleeta ebiwandiiko bingi nnyo alage engeri gyabonyebonye ne NUP gye yagaana okuyamba omwana we bino lwakuba mbadde nnyina ebintu bingi nnyo olunaku lwe batwala Segirinya mu parliament batandikirawo era olaba buli eyayogeranga era ng'ayisaamu I want to thank Madam Speaker and Honorable Mpuuga byatandikira mu parliament kubanga bali guilty munda mu bo bamanyi be batta Segirinya gwe bwogenda kwansadi ya parliament bafuba nnyo kiteekako nga beebaza oyo omukazi Speaker kakati kasoke mu secretariat bya politics tujja bijja mu politics bamulekwa bakuweebwa okubatwala mu masomero ebweru w'eggwanga basobole okufuna education ey'omutindo ogwa waggulu senga abeera bayambye senga akkiriza oyamba ku Museveni naye alina kusooka kukola katoluna amala okukola nga mukazi wattunga naye bamunyaatula ate Museveni bw'oba oyagala kwana mama wa Segirinya gwomanyi twako sikaati Museveni oyinza okuba nga oyagala Museveni ekirala mama wa Segirinya bayagala ayambeko Museveni ne gavumenti ku bantu bonna abakomplaininga Museveni battidde abaana naddala abaana ab'enkyukakyuka nga mama wa n'abali mu makomera mama wa Machete mama wa Senteza mama wa Rita Nabukenya bwabo bonna n'abantu abakomplaininga ku baana baabwe kati baagala mama wa Segirinya abeere ekyokulabirako abasaalize ng'ali mu bulamu obulungi era mama wa Segirinya agenda kutuukirira abazadde abo ababulire bannange Kyagulanyi problem mujje tukolagane ne gavumenti ebaliyirire gavumenti egenda bawa sente kati mama wa Segirinya baagala kumufuula ambasada w'okusanitizinga ebikolobero bya Museveni mukitegedde bulungi ng'atuukirira abazadde abakanatta n'abazadde bonna abaganya okuba nga abasazewo okuexposinga Museveni mu bikolobero bye byazze akola then ekirala kye bazzaako batekateeka bateeseteese Dduwa bagenda kuteekateeka Dduwa yegenda okubeerako okulya n'okumba essowaani Dduwa y'ennaku 40 eya Segirinya eyo parliament yegenda Museveni parliament n'Empuuga be bagenda ogitegeka bagenda kuddamu bagitegeke bulungi bagenda gitegekera awaka kati ffe tugenda gitegekera ku kisaawe
kati Mpuuga yagala genda akwate wakango obudde bukyali yaba ategeka dduwa ya 40 tusobola n'okugireka kubanga ho nalibo Segirinya yatulamira dduwa tusobola ogikolera ku kitebe tusobola ogikolera ku kisaawe tusobola ogikolera ku kisaawe naye bannange mutye nnyo Katonda muggulu eyo Katonda gyali Mpuuga buli gyatutiisatiisa nga basisinkanye mu constituency emu eya Mpuuga ne bamudiisaaminga mu Masaka Nyendo Mukungwe bonna kwe bali omukolo gwe gumu naye nze mbuuza Mpuuga bwe wamaze ebimuli wabitaddewo Mpuuga yaziisaani ne Mpuuga yamaze n'agenda n'aziika omulambo ogugwe Mpuuga oli musajja omwana yagambye mwe tujja kudda wano nga Mpuuga yaziisa Abedi Bwanika Abedi Bwanika najja n'enjogera ku nsonga za Samu Lugemwa ne mugamba ddamu ositula omutwe bye nayogerako Bwanika abimanyi Bwanika gezo ositula omutwe ku NUP oba ku Kyagulanyi Ssentamu ekigambo eki nakuwako buwika dozi katono jjajja yagiyitanga Samuro nakuwadiki Samuro sampo gye nakuwako Samu Lugemwa gezo ositula omutwe ojjukira Kipajere ekikadde ojjukira Jjuju we Nigeria njagala Bwanika ositula omutwe ekyo kye kyabuza Bwanika ojjukira eddogole na Nigeria bannange Bwanika ddamu ositula omutwe Bwanika gyali tebamuziise gyali njagala ositula omutwe ate Bwanika genda w'omusajja yakuwerera Samu Lugemwa omugye mu mbeera gyalimu ddamu ositula omutwe mbu pastor gwe nze nsirise ku Kipajero ekikadde okitegedde Kipajero ekikadde kansirike ekintu ekimu kingamba wire byogere kyangamba gezo byogere wamanzizeyo wali edduwa ya Honorable Segirinya kati namwe abeni UP bwe mubanga mugyetegekere mama yawereddwa akasente awo n'abo bonna be mwalabye be bagamba mbuno bamulekwa si bamulekwa Segirinya abo just baana banganda be bayambazawo ebitishati ne beekabya ekyo kataata abo baana simanyi kiziwe wakojja wababa wasenga wa mukoddomi waabwe Mpuuga be yalipidde buli eyabaddawo mu tishati mbuno mulekwa Mpuuga yamuwadde miliyoni 5 neyo nayo nvuddeyo mbuno basobole mbu okubeera awo bagire babugirize Mpuuga kubanga omuliro gwabadde gumaze omuyitamu kali ekirala Museveni yatunulidde nnyo ebintu ebyabadde bitambula bye bali mu kudibatingako engeri bannayuganda gye baabuutikira oluguudo nga batwala omulambo gwa omubiri gwa Honorable Segirinya nga bagujja ku Kawempe Mbogo nga bagutwala Museveni alowoozezza n'okukomissioninga amangu oluguudo lwasobola okuyitako olulinga Ntebe Express ave mu nguudo zammwe musobola omukola ekintu ebitundu ebya atandise okulowooza okukomissioningawo oluguudo lwe nga lulwe lwokka bw'olaba Northern bypass bweri eyiye n'Entebbe Express ayagala ateekewaawo oluguudo kubanga musobola omumusalako ne mumanya nti kakati avudde eno kati ali mu makkati ga gundi ne gundi ne mumusalako agambye ekintu ekyo bakirowoozeeko ekirala kye yatunuulidde bayogedde ku deployment ya NUP enkola gye bakozeemu entambula gye batambula amabanga ge beereka engeri gye bakozeemu okudisaminga poliisi bagambye waliwo omuntu ali mu baana abo nga munnamagye either veteran oba disaata oba wa poliisi omutendeke nga yawa abaana abo notisi Museveni ataddewo okunoonyereza abaana abo ebintu bye bakola ani abibayigiriza kabe nga ex-UPDF officer ne waba ex-LDU officer ne waba ex-police officer ne waba ex-SPC special police constable nga gwe mutendera gwe wakomako ne waba ex-crime preventer nga ali mu baana abo nga yabawa notice bamukwate Museveni amwagala Museveni agambye mmwe ekintu ekyatujjidde mu ggwanga lyo temukiyita kyakusaaga agambye basooke banoonyereza abo abaana ebintu bye bakola babijjawa kati ye Museveni tamanyi nti ebintu tubyeyigiza ku YouTube omukyala atamanyi kufumba ateeka wali simu n'ateekawo okufumba kwa YouTube
kasa bateeka mwaka butto na gundi nateekamu kibataddemu byonna asooka kubifuna byonna n'abiteeka wali n'agoberera okugira kwa YouTube n'afumba ekimere baawe najja n'amugamba baninaye ng'ofumba mwana gwe nti nze mama wange yali mama wange si yafumba ku lumbe lw'obote kumbe yafumbye bya YouTube ngagamba yes me I studied catering no muzo bubanga wasoma catering lwaki togendera ddala muba iso same alina ogenda oketera ddala lumu baba balimba babifumba ku YouTube kati ya Museveni takimanyi nti omuntu ateeka kaawo nalaba abakuuma Putin batambula batya ate abakuuma owa Amerika bo batambula batya bagenda okuvaayo nga bakola ebyo byennyini mwali mumanyi mbuno mubiinako monopoly mujja tuwulira ekira kye bayogedde ku nsonga za by election ya Kawempe. Museveni alayidde n'agamba nti nno tagenda kukkiriza wa NUP kulya kalulu ka by election ye Kawempe, naye kye bagenda okukola agenda okkalya agenda kubeera independent. Otegedde candidate waabwe gwe bagenda okulangirira kubanga ebbanga tono nnyo okulonderamu ate n'erisigaddeyo tono okugalawo parliament eno, so tewajja kuba budde bwakuwaaba biki kati owa NRM tajja kuyitamu nowa NUP tebajja kamuwa akalulu bagenda kukawa ali independent. Kale gwe mukasegirinya wagenda neweesiruwaza neweteeka eyo olya bibaasa kati senga NUP ekukwanga bukwanzi kaadi n'ogenda odda mu kifo kya bbaawo. Wadde eyo omusajja tewamujjanjaba tetwakulabako twakulaba okwata bibaasa. Tubadde tukuwa buwi kadi ya segirinya ne tukwata netugikudiza ne tugenda mu maaso n'ebyokukola ne tukola byakujjako Museveni bwe tutukanga tannavaako bannakawempe ne bakeera ne bakuwa tewali na campaign yawo naye gwe walondawo kibaasa era okyalya ku kibaasa. Naye mwe abantu basegirinya leka mbabuuze mwawulyako ku musajja gwe bayita Abiriga eyali alina ennyumba ye yonna nga ya yero nga naye wa yero nga n'emmotoka ya yero nga ne soda anywa koko zero nga ne andaweya ya yero. Mumanyi ekiri ku famire ye mmwe babaagalako ki segirinya gwe balirowoozezzaako agenze mmwe. Kale ekyo kye basazeewo gwe bagenda okulangirira ku Kawempe North agenda kubeera independent. N'ekyo nkimaze. Mama Fina oliwa nakuyise Mama Fina owulya Mama Fina Museveni asayinize death warrant yo ate ogenda kufa masasi nkiddamu. Gwomanyi ebiri wakati wo ne Museveni mu meeting zaabwe bagambye tosukka ogw'omukaaga ogw'omwaka guno. Mama Fina leero ziri ennaku z'omwezi 13 Januari. Mama Fina Museveni akuwaddeyo obutasukka gwa mukaaga gwa mwaka guno ng'oli mufu. Ekirala Sheikh Kiti ku Lwokusatu olwa wiiki ewedde oyina abantu we wabadde ogenda okutemulwa babadde bagenda kukuba amasasi wiiki ewedde ku Lwokusatu. Sheikh Burhani Kiti naye ekyataasizza wabadde oyingidde mu target we bali waliwo emmotoka ezazze ne ziyisa oba zabaddeko matooke oba bayana oba matooke oba biki ebyabadde kwawo n'obeera mugundi n'ova mu target. Olwokusatu lwa wiiki ewedde babadde bakubye babadde bagenda ku assassinatinga Sheikh Burhani Kiti era eŋŋombo yo ekakasiddwa nti omutonzi yasalawo. Sheikh Burhani Kiti ku Mpoma satellite eraga nti wasimatuse assassination. So Katonda omulungi ow'ekisa ayongera okukuuma n'okuteekako obukuumi bwe. Mama Fina tosukka gwa mukaaga gwa mwaka guno. Totawaana gamba nti kyoba ki Museveni yakuwaddeyo. Totawaana kubuuza ani agenda okutta Museveni yakuwaddeyo. Tugenze mu politics.
era tugenda kutandika ku nsonga za Honorable Segirinya. Parliament ne government njagala mutubuulire ku bintu bino ebibiri kuliko ekitali kituufu. Mwakera ne mutugamba nti Segirinya criminal era nga ali ku misango ejali tegikirizigwa ne mumugana n'okweyimirirwa. Naye kyate olwaleero mutulaga nti Segirinya hero era mumuwa state funeral mwe musupportinga obutemu mu Uganda. Lwaki omutemu tasigala nga mutemu ne bw'aba afudde? Segirinya yali mutemu oba mwamuwayiriza? Kuba ffe mwatumatiza ne mutugamba Segirinya mutemu. Kati ate mmwe mutugamba nti musipendinza obukadde 9 mukuziika omutemu ne mumuleeta ne mu palamenti mumwogereko ebirungi mumuteeke ne ku ansadi ya palamenti nga yali mutemu. Ani yatemaatema abantu b'e Masaka kijja bbali kikomyewo ewammwe? Ani yatemaatema abantu b'e Masaka? Mpuuga twagala mutubulire ekirala. Lwaki mukukusa Mpuuga ali ku kadi ya NUP? Mu palamenti alinamu mukama we Honorable Ssenyonyi nga lead of opposition. Bwe muba mwagala okukola ekintu ky'omuntu abadde ku kadi ya NUP, lwaki temwakolagana ne lead of opposition? Kubanga tetuli bamenyi b'amateeka. NUP tetuli bamenyi b'amateeka. NUP si bamenyi b'amateeka. Ulira nonno wembeteeka mu NUP si ba mu kibiina kya tata ne maama. NUP si bamenyi b'amateeka. Etteeka bwe lyabadde likkiriza omubaka waabwe okuletebwa mu palamenti okukola byonna ng'omubaka wa palamenti omulala yenna, NUP teyagaanye omubaka yamuleese. Lwaki mukuziika mwakoze olumba olwammwe? Lwaki temwakolaganye ne lead of opposition? Mpuuga gwolowooza buli ssaawa ojja kubeera kyetwala? Olwokuba NUP yakugamba oveeyo ku bwagundi n'ogaana, olowooza ojja kubeera kyetwala? Mpuuga okakasa osobola street fight? Osobola ebyekiyaayo Mpuuga ddala tuve mu bintu ebirala byonna tukulekeremu omubanda wa Kabaka onoosobola ebyekiyaayo ng'oli naye tumukuteere. Kabaya yatugambye oyo bw'oba ng'omwerijjako ebyo ebyekiyaayo ebyo ebyokwegwiragwira ebyo yakuba Bebekulu ne bamusokonkola mu mizindaalo. Tebamanyi Bebekulu bwe yayingira mu muzindaalo gwa base nga Bebekulu yekosa bamukube ngumi emu n'ayingira mu muzindaalo gwa base gye bamujja. Mpuuga okakasa oyina eggaali, Mpuuga okakasa olwaliro ne bw'oba oleese baana ba street, ne bw'oba obajje uwa, ne bw'oba obajje Maraba, ne bw'oba obajje uwa, tewaliyo omwana wa street ayinza kuyimirira n'alwana ne Kyagulanyi. Omanyi lwaki Katonda yasooka kumufuula ghetto president? Ffenna ne tukkiriza nti ye ghetto president. Eyo government number eri equivalent to government eno ya Uganda. Omanyi kye bayita Republic of Uganda. Ogimanyi? Mpuuga okakasa osobola, Mpuuga okakasa temukuteere. Kati eyo nvuddeyo. Nze mbuuza, Segirinya abadde ki? Abadde mutemu, abadde muntu mulungi? Kubanga byombi tebisobola kubeera nga bituufu, ate nga byombi mmwe mubitugamba. Kakati kikomyewo. Bannamasaka Museveni ne Mpuuga be baabatemaatema. Museveni ne Mpuuga be baatemaatema abantu b'e Masaka kubanga ku ansadi ya palamenti ku bye bayogedde bo bennyini Segirinya abadde agwana kubeera senti, abadde agwana kubeera kitaffe mu Katonda. Tayinza kubanga yatutema. Mujja n'okutuwulira mu basajja mmwe. Mau yagamba bw'oli aseteza Museveni akusindika nga wirubalo oba akuyisiza mu busa oba akuyisiza mu biki byonna osaabala busaabazi. Kati Mpuuga musajja wattu asaabala busaabazi. Mpuuga ne bannange bane twali tumanyi basajja mmwe nti muli bagezi naye kale muli basiru. Mpuuga oli musiru. Mpuuga yeggwe. Mpuuga kakkanye bw'otyo. Edda
twano gange mwanyi wabangangawo emiti emigumu nga tetusobola kugiweta ate tata nakusanga nga wagumenye kati nga emiti bwonoge mwanyi mwa mwino zimalayo kati ng'omuti muwanvu gukomeerige kati twabeeranga n'empenduzo nga empenduzo omuti guba gwakula bwe guti n'olobayo eri mpuuga nga simanyi mbu ow'ekitiibwa yeefula ow'ekitiibwa eri waggulu n'omulobamu n'omukakanya najja mu fangoni olaba naye twakimanyi mbu n'ompuuga akakanyala nnyo nga tetunafuna mpenduzo sika n'omunoga empenduzo eriyo pimpenduzo ejja kuweta mwenna basajja mwe twali tumanyi nti nno muli bagezi olaba ne kiyimba Freeman yabadde azze kulumbe lwa mpuuga n'agamba naye nedda bannange sijja kuserwala ate kutu sebo n'ekiyimba Freeman alimu amagezi teyaganya olumbe naye naawe kiyimba Freeman olunaku lumu tujja kwegwako abantu gwe kiyimba Freeman kiyimba Freeman wagamba abantu mbunze naawe tufa bakadama mbuno nze ngendo wasa sebo yabuuza bakadama oyo pasta wa mwesimanyi pasta wa muyagenda bawa samwe ndaba malewo oli alina maama ebeni naye abalimba ne mudda kufa bagendo bawa satu bawe sente tubatwale egweru oddawo oyo mulinzi abayiga gundi abalimba talina sente gwe kiyimba Freeman tujja kusisinkana ku mukolo gumu ojja kumbulira njja kukwata eddokoli ojja kumpulira naye sebo nakyewunyiza kirinamu amagezi ki Freeman kyatunudde bwekino kigamba olumbe luno lunjokya kangende ku lwa waggulu oddangamu naawe mpuga mayiga yabadde akusindise mugende eri mutwokese muddangamu kiyimba Freeman onkubako akatabo nja kutuga gwezanya nange gundi oba ompita wa lutuga lwo nja kutuga ojja kumpulira gwemanyira sebo mbunze naye tufa bakadama naye mukama gusajja gwe weekaza wamma ngenza okujja wano mukyala wange abatumidde kale mpuuga nkumaze mpuuga babadde baagala kwokesa His Excellency Kyagulanyi naye ebyaffe birimu Katonda walabye Katonda bwalwana ne muddira ku lumbe lw'omuyisiraamu ne mutandika okuyimbirako nongose ku lumbe lw'omusiraamu mpuuga twali tumanyi otegeera naye ate empuuga toba kusomako wandiridde nebbi enjuki bees mpuuga wandirekeredde hani n'olya bbi bees mpuuga toba kusomako olaba oli musiru bwotyo nga wasoma n'ogamba nti ogenze wa Alien Sikini omukwasa okukwasisa amateeka ng'oli looya mpuuga wandiridde bees as in bees Buganda mwakaba ne Buganda senga mwawerera nze ndiyo mbona n'okusoma kubanga mpuuga tata nsinga myaka mingi bayina wenyiza n'okubanga kakasajja akasinga n'obukulu obusiru bwe bwakaswenyula gundi bwe bwakasibuusa bwe katyo kabadde kanyiririddeko mwene yupi kati konna kazzemu kayambalwa omwoyo gw'okufa konna katunulanga entaana konna katunulanga akawanga kavasiko dagama konna kajjudde empiiga kale senga Buganda bane mwawerera nze nanga mutunda ente ne mwerera embizi kati muswalira kumu olaba n'ow'ekitiibwa kiyimba Freeman yaswadde ogenda kulumbe lwamwapo naye bannanga abantu bamatira omukwano ogubeererawo omuntu naye nyongedde okusiima Lubega Mukaaku oba mu ntaana baffe bonna ekiswera ky'omululu bakiziika n'omulambo awo ko kabwani kakadduka dda tokalabako Seggirinya ne Wabbakulite yaliyo nga balonkinga ekibiina gunjani Segona ye Lubega Mukaaku waali n'ebimwa bye tabireka mabega yabeera naye yabadde ngamugamba totyanze wendi wamma naye abantu tebazeffe tubasinga abantu gundi nga mpuuga nga mubuuzo kakasa bonna bagenze abantu bonna ffe tubalina bajja wano bagambye bajja bajja guma
obudde sije bwazibidde Lubega Mukako oli musajja Lubega Mukako bwe muba temweri ebisiyaga n'empuuga oli musajja nnyo akasajja kabwanika akasooka okumupika pika kamusuulawo kadduka nga gwe tonajja kabwanika pikasooka okumupika kamuleseewo nange mbanga bwanika nze seswala naawe tugeza ku nsonga za M23 mu Uganda mweri naye njagala mbajjukiza ebintu bino kubanga olumu mwerabira mangu muwulire ebigambo bino mujjukira nga abanyarwanda abakulu b'abanyarwanda babadde batupulipeyalinga ku M23 oba mwabyerabira whether they are decision makers. You know the history of Uganda. This is not the first time. Uganda declaring Rwanda stateless. On Ugandans. In 82, Obote regime attempted, and you know what happened. We are very confident and determined to defend our existence in this country as citizens of Uganda. So we advise them actually to act wisely, to throw away that report and support the amendment of Article 10. It is a governance decision. It can only be taken by the president and cabinet. This cannot be produced as a private member's bill. This happened in Congo in 1960. It should happen in Uganda in 2024. This, if what happened in Congo was not disturbed by the subsequent presidents, we would not have wars in Congo. If this is not enacted, I cannot promise that we shall not have wars in Uganda. This can only be a governance decision. It must be a government bill, and this bill then shall be taken to Parliament by a government that has got a majority of members of Parliament to do the needful. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go all options, all options. All options. Obawulidde abantu bateekateeka dda ne options eno bwegaana tudda kweno eno bwegaana tudda kweno ife tulinayo options endala ffe tulina ebiddako nti kino bwe kivaako kino tuddako kino kino bwe kigaana tuddako kino owulidde bwe batweteekerateekera edda all options. We should go back with what? With our land. All of us migrated to Uganda. Uganda came from Cameroon, if you don't know. Yes, from Cameroon. These are facts. Our Manyimba put them cut. Immigrants to this country, so it should be treated equally. But these are Bachika Banyarwanda. I want to mention where Banyakweke. Abasajja bakazi. Never baza mukama kuba siri Munyarwanda. Abakiga Banyarwanda. Kakati bo bayomba okubeera mu Uganda. Wale uliddeko omukiga agamba nti batubola mu Uganda. Kati obanga abakiga Banyarwanda nga n'Abanyarwanda bakiga kakati mmwe mufaaki. Lwaki temubeera mu nga abakiga bwe lwaki temubeera mu Uganda nga abakiga bwe balimu. Mukama nkwebaze yamponya Obunyarwanda. Once I was a Munyarwanda, but Jesus saved me free. Once I was a Munyarwanda, but Jesus saved me free. Once I was a Munyarwanda, but Jesus saved me free. Singing glory, hallelujah, that Jesus saved me free. See, once I was a principles in the juicy solid, the international principle. Is a person of the soil. We will receive the bypass. Principle yokubiriye obusemateka mweri eyajusi sangwinisi. Eyo kwekubera nga ne bakuzalire Tanzania nga MK. Asikabaza tebo babeera nga bakwa mu kijiji kya citizen bypass. Obeera citizen wa wano muzale wa. Obiwulidde. That's why you are talking. Wagala na akakolera mwe na kukateke kwe.
ebintu bino tusaaga waliwo ebintu byetwogera ne bitutwogera lwaki twagala nnyo okunnyonnyola n'okulabula baddisu okutuveeko juzi omanyinza amazaalibwa gange gabeerawo nga 15 October so kyala wange yali antuddeko awo nga tugenze ne kujoga lwavaayo lenti kyennasalawo ne ngamba enkya ngenda kwewuuza sigenda kukola naye essimu kanjijjeko eddoboozi bajja namasimu ganza okusa nnyo so n'olwekyo enkeera nga 16 amasimu gaavuga paka ssaawa 4 eyali akuba yali wamutawaana nnyo ye yayita ne mu sisitimu ye n'anoonya essimu y'omukyala yo yali eri mu vibration bwe yanfunira ebintu ebimu tetera byogera naye njagala okubuulira abantu twegendereza abantu betutambula nabo yali pulezidenti wa Uganda ne banfunira ku simu ya mukyala wange ne njogera naye nangamba mbidde wali oŋŋambye ebintu bino musomesa busomesa naye baŋŋambye nti oli mu kwekalakasa banyarwanda bange abanyarwanda bange era wabadde weka baakuba amasimu mangi eya mukyala wange actually mubiwulire yes batuuka ekiseera ne bakubira abantu ne bakubira ono n'agiba bakala munywanyi we paka ne bantuukako omanyi njagala nnyo byokisi byama kubanga mukulembeze w'eggwanga akkirizibwa okwogera n'abantu bakulembera ne mugamba owekitiibwa pulezidenti abanyarwanda ndi mukuba kutereereza abanyarwanda bange kirinuma kubanga olunaaterera balonda kwe twekyo namugambira ddala owulidde mubiwulire ebintu ebyo nasekana nalwaki badayagala badde njagala baleme kutereera mbakakase ntandika okubajjuza bakukyayire ddala balonde ffe naye kati olaba kigenda kuvaamu nga balonda n'olwekyo eyakugambye nti mbeekalakasise kasanda eyo lipooti yakoze nkyamu ngenda kuyita era abanyarwanda bange ngenda kuyita ne gurupu endala ntegeera ensonga ze mulekeraawo okutwala ensonga ewa pulezidenti nga mumanyi yasembayo ne muteekayo ensonga z'obulimba bano je mukitegedde nti no Uganda eri mu lutalo abo abasajja bakimanya buli kye bakola kyonna bakimanyi kyonna kibale ffe tulina ekiddako ffe tuli redde owulira bwe boogera n'obuvumu bamanyi bwe tugenda mu kulonda alina abanyarwanda be ab'okumulonda mukimanyi nti kati abantu abalina endagamuntu eziri valid be banyarwanda mukimanyi nti bannayuganda ffe n'endagamuntu zaffe teziri valid mukimanyi nti endagamuntu teziri valid in fact ndowooza neyange eruddeko kuba nagira 2014 eggwako guno 2021 obanga mmeka ebyo bye babalimba Museveni batufera n'agamba mbunno batwongedde mbuzi sigadde zisitandinga kwata endagamuntu ye yaggwako ogende mu MTN oba mu Airtel ogende ngoyagala kusazisa line olabo baba nagikuwa bajja kugamba endagamuntu yo yaggwako kubanga system tebagirimba ebyo ebigambo bw'obyogera naye system bwe bateekamu wali system esuula kubanga eraba ku valid gundi valid ne invalid dates ezitunulako system n'ezisuula mwabagala ogenda mu kalulu mu kulonda sigaana kubanga era tujja kulonda abakulembeze paka enseno lweriggwawo naye wulira kino akalulu tekatandikira mu box emitendera egisooka egy'akalulu bwe gifa ne mu box kafiiramu akabox gwe gumu ku mitendera egisembayo ku kalulu akalulu ebimu kubikatandika kuliko ebisaanyizo kye basooka okukola kwe kwexpiringisa ebisaanyizo by'okubeera valid mulonzi ku luno bagenda baterawo transparency etabangawo mu byokulonda kwe Uganda wulira nga ojjukira Museveni bwe yayogera lwe yagamba nti Kyagulanyi yamubba obulu miliyoni 2 lwe bali ku mukolo gw'okujjukira Nyakayirima Museveni yagamba ku luno bwe tuleeta simanyi metric system
bwebe ganye okulonda kukomaawo kati tugenda kulonda electrically kakati jukira obwo obuntu bwo tebumanyi nti endaga muntu yo government yajongerayo system bwe kugoba toyina bwoginnyonnyola mbw ate biki no bampuga ebyo tebabyogerako wabula akugamba aleeta amendment tusooke tufune endaga muntu zonna tetuddamu kulonda akalulu katandikira ku muntu kuba nakisanyizo kironda eyo yendaga muntu ne kagenda mu nkalala oyina okulaba nti okulukalala kwoli polling stations ezo abalonzi beebo kubanga basobola n'okubabbira mu polling stations ako konna kalulu okateeka mu bokisi gwe mutendera oguddirira ogusembayo ogw'okubala wabula ffe batulaga nti akalulu katandikira mu bokisi kakoma mu kukabala bakulimba emitendera esatu egisembayo kukateeka mu bokisi kukabala n'okukalangirira gye mitendera esatu egisembayo emitendera nga 10 egisooka gyonna mifu kati emitendera egisookerwako bwe gifa ennyumba bw'eba ekyami omusingi totawana n'akasolya kaba kalina okukyama jjo batulaze ekizimbe ekyagudde nga kiri ku myaliriro kiwezezza emyaliriro 5 kyegonnomodde ku ttaka purobulemu yava mu musingi ground fulo tonyumya simanyi mbwe eriko fulo 5 zonna ziba zirina okugwa ku ttaka wabula bakulaga nti amendments simanyi okukobyawo biki simanyi parliament eyawaggulu kubanga mpuuga akimanyi parliament eno ey'abantu ejja musuula batuule beenoonyeemu ba XMPs ba XWAT mbu bakole parliament eyawaggulu mpuuga anoonya ebifo bye baneewa beewa ebifo ebitaliiko muntu balonda bannayuganda mwenna eggwanga lyaffe buli kimu ekiri mu ggwanga kyaffe kyenkanyi nga tetunnaba kufuna ndaga muntu temukuba ku simu yange endaga muntu z'abanyarwanda zonna mujjukira ebintu bye mwajjuza ebya imisi fomu okimenya endaga muntu z'abaana bammwe zonna abanyarwanda be bazirina omwana we yewandiisa nga ali mu P7 kati ayingidde university endaga muntu ye bagimuwa okimanyi nti endaga muntu ye yafuluma ate zifuluma ziri bbiri nakugambye bw'aba asiimwe wire bafulumyayo neyawire asiimwe kubanga aba abantu mugundi mu mateeka aba abantu baba banjawulo bw'aba Kajubi Fred Lumbuye balinayo Fred Lumbuye Kajubi balinayo ne Lumbuye Kajubi Fred agamanya asatu bw'osoose erimu lino n'oliza wano lino n'olikya aba abantu baba basatu nga banjawulo kyekyo kye bakola okuwa abanyarwanda baabwe owulidde omusajja gundi agamba Museveni yamubuuza oyagaza ki abanyarwanda bange era problemu yaffe awo weeri ku banyarwanda ba Museveni ndowooza kati mukitegedde olwaleero waliwo abanyarwanda ba Museveni abo abatubonyaabonya abatukuba amasasi ayita ku kiyumba kye ekyenkoko ekiro n'akomawo ng'asooba kasita alaba ng'olina enkoko nnyingi ng'agenda nga anyika omuceere mu firadani ng'ajja amansa mu kiyumba kyo obudde okukyanga enkoko zonna zifudde beba abanyarwanda ba Museveni betwogerako abaaka bano wabula bagamba bali redde okuleeta M23 nedda mugireete olaba tubagobye Kongo nga tetuliyo okutandika ekintu ky'okugoba abasajja b'e Kongo twatandika ne RO fulani nga recordinga balikodinga kuru yonna nga bweri nga balikodinga mu Luswayiri olw'Olukongoli olw'abo abaali babaddeko e Kongo olw'okuba be namba zaabwe teziyinza beera mu bigurupu ebyo ne mbakkiriza ne bateeka ennamba yange mu gurupu z'e Kongo gurupu 10 n'ezi nga balikodinga ne mbibaweereza abakongo bwe baava okutegeera ani abatta nga tuteekayo audios ez'Olukongo oluzayirwa simanyi zayirwa Kongo libiki nga mu Luswayiri balina Oluswayiri lulingo lulimu gundi lulingala lulingo lulimu biki nga nze bye balikodinze nteekayo buteesi kati nga nabo nga banziramu nga nange forwarding eri kubanga bali balina okukipinga nga bali anonymous bwe tutwe twakuma ekintu kye Kongo weewaawo ne tutandika okwogera ebintu diaspora negenda ku kkubo n'ebipande ne tubiteeka mu lujjudde n'abanyarwanda ne batandika okwekalakasa ku street ze USA
abagala okudde wabwe Kongo kati mwe basajja mu obanga tusoose ne tubataasa ku Kongo ne muvaayo mukakasanga munatwala Uganda mmwe emirimu ejammwe n'amaanyi gammwe mubikolera mu nzikiza mu lujjudde temulina maanyi n'aka mu kitangaala ate n'enkola yammwe ey'emirimu gyammwe egy'enzikiza tugimanyi olaba tubagobye Kongo gye mubadde ebbanga gye mubadde mwagala okutula North Kivu nebalema mukakasanga munatwala Uganda gwe Kayitana ebyo ebimu abikulinga ebyalubega mukaako okakasanga munatwala Uganda gashubo tupreparinga for M23 fe twasooka okwepreparinga tukimanyi bulungi weewawo mugenda kakasa nti Uganda yazala abaana olaba tubagobye Kongo olaba tubalemeseza byonna tubalemeseza Sudan mukakasanga munatwala Uganda mukakasa katumala okujjawo ekyana kyatulira mu kkubo wamma mujja kakasa mujja kakasa obudde bugenze kamala okujjawo bino njagala okusaba NUP faba NRM abakogu tetulina we tuluyiwaaba tetulina we tuddukira tetulina we tugira NUP Politburo oba brain think tank ya NUP mutuule mulowooze ku nsonga y'endaga muntu mugitunuulire munda mupulipe yalinge banna Uganda ku nsonga eyo faba NRM kwe twava okuwagira NUP kwe kulaba omusajja wa People Power ebiseera ebyo Nuupu teyaliwo ndowooza n'ayimirira mu Museveni n'amugamba this tax must go nga Parliament ne Museveni bamaze okukanya mu bye bakoze ebyo bagenda kutukulaakulanya Museveni asayininze ku tteeka His Excellency Kyagulanyi najja n'atunnyonnyola ebintu ne tandika okuzuukuka n'agamba tax eno ngigobye ddala bonna ne bakkiriza Parliament n'egamba kituufu twakoze ensobi ne Museveni n'agamba bannaye tetwagambye 5% twagambye 0.5% etteeka tuliddemu ekyo ky'okuyimira mu maaso ga Museveni n'obutemu bwe n'obubbi n'ayimirira ng'anywedde fe abamu kyekimutuwagiza nga tetuli be NUP Politburo ya NUP mwetegereze ensonga y'endaga muntu and do the needful kucha tax must go banna Uganda bwe wajja banna Uganda bajja era Uganda newangula ko banna Uganda ne batandika okulaba mu essuubi kasita wakwata mu kirevu ky'empologoma nojja omwana mu njala z'eddubu n'okwata empologoma mu kirevu nojjayo omwana gw'endiga kwolwo twakkiriza kati olwaliro Goliath wuno nga bwe wabikola luli ne kakati bikole fabe nale mutu kuyira obululu abe nale mutu yite tujja kujja ku kkubo weewaawo banna Uganda njagala si wakanya kalulu kamwe abasomesa protest vote mwakitunuddemu muyina endaga muntu ziri valid va ku bigambo system yegenda okuwandula endaga muntu yo system naye nga abalabbe ezaabwe baziyingiramu nga bo balonda ate nga tobamanyi nga nkugambye Munyarwanda alinga kiku bw'olabanga ekiku kimu mu buliri bwo nga kisala bwe kiti manya biri y'emitwalo 10 ekikuba ekiba tekinnayala tekyeraga tebakulimba wolabira ekiku kimu nga kitambula bwe kiti fulumya obuliri oba ennyumba gyokye fulumya obuliri obwokye fumba amazzi obuyire n'ekitanda kiteeke bweru kiyire buli kimu tandika okufulumya kiba kyasenseradde ennyumba yonna mubalabanga abataliiwo bajja kujja mulayini nga bo system ebakkiriza bulungi nnyo okulonda kubanga ebyabwe baamala ddo bisengeka tale yonna baamala dda tale yaggwa dda balancing yaggwa dda nga gwe eyiyo gundi egiwandudde naye akuli mu mugongo ye alonze okakase nti goliko problem oddeyo wakanga onyiize kati protest vote eriwa mbalengeza gye tulaga kiki kye tusobola okukola ekintu kya Honorable Segirinya abantu baffe abawambibwa be bayogera nti no babalina obudde bugenze bannaye simanyi oba bino ebintu byonna nabimalayo ebintu kwe biri ku record for example if you can read Chibarama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now, how do you trace for Chibarama? But we are fortunate that Chibarama was traced. He was arrested recently
in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even... Twagala Chibalama. The no-go area for the police and the authorities. And there was a hardcore criminal there who tried to... COVID. Called Sergeant Alex. He was killed. And then a number of hardcore criminals were arrested. I have the list here. N'abasoma abaleete. And when they are arrested, today I am presenting to you n'oyo naye alina be yasoma records weeziri babaleete bwe baba tebabalina baveeko. The date when the person was arrested, the place where the person was arrested from, the reason why the person was arrested. Waliyo n'akagundi nkyakanoonya aka Onyango ng'agamba nti ffe tuyina Damulira John okuva ewa Kiseka market ffe tumukutte leero akawungeezi. Tusabike ensonga ezo tuziwa abantu olabe embaga plus kiri ekyo kyo mukireke ekyo kibeereyo temukyogerako. Nga nva ku kabano ngende ku nsonga endala. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of... Ekyo kiwulidde bulungi. Kagame agamba aba M23 be Uganda abagenda nga ba refugees e Uganda beba M23. This matter of Banyarwanda is not solved. Trust me. Prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled. No sanga comrade wano. Oyo mwana era Abanyarwanda baganda bafe. Bibyo. Oyo nvuddeyo. Kati nze mbuuza. Mu Uganda etuyamba ki? Government ya Uganda etuyamba ki? Njagala muwulira amawulire gano. Tugende ku nsonga endala. Emabega kaawo nabalaga eggulire mulijjukira bulungi nga abasawo World Health Organization nga egobye abasawo ba Uganda tebakyatunda ku international market. Era nga babalangirira okubanga si basawo. Ebyobulamu twabyogerako video ezo nazibalaga wano. Ku mawulire kati wulire ebyenjigiriza. Minister yamubulira kintu kimu kukubwa nsimbu n'alyoka ulira wano. Lugawano agawagulu gali tekadizibwanga bujja obukakasibwa akakiiko Lugawano agawagulu gali tekadizibwanga bujja obukakasibwa akakiiko kebenjikiriza ebyawagulu mu kiseera we bagasomera. Buli somo erya degree oba diploma lirina okuddamu okwetegerezebwa era nerikakasibwa akakiiko kano buli luvannyuma lw'emyaka 5 nga essomo eryakasibwa akakiiko kalitwala engeri taliiwo oba eryadirizibwa. Katubira May w'omwaka 2023 akakiiko akavunanyizibwa ku byenjigiriza ebyawagulu ka National Council for Higher Education kaafulumya olukalala lw'amasomo agaali gatannaba kuddizibwa bujja wansi w'omutwe ogugamba nti gaggwako oba mu lufuutifuuti expired courses. Embeera eno yaleetawo akasatiro mu bayizi n'abaddukanya amatendekero agawaggulu abaali beebuuza ki ekigenda okuddako. Oluvannyuma akakiiko kaafulumya ekiwandiiko ekyali kigumya bannayuganda nga kagamba nti amasomo agaali gafulumidde mu lukalala ge agaali gatannaba kukakasibwa wabula nga si kugamba nti gaali gaweddeko. Kyategeereka nti amasomo ga diguli oba diploma ge geetegerezebwa buli luvannyuma lwa myaka 5 so nga aga PhD geetegerezebwa buli luvannyuma lwa myaka 10 awo we byasirikira.
wabula nga wayise emyaka egikunukiriza mu ebiri ensonga y'amasomo agagambibwa okuba nti gaggwako erabika ng'esitudde butenkundi. Waliwo muyizi eyasomera ku ttendekero ekkulu e Makerere wakati w'omwaka 2018 ne 2023 mu kiseera kino akyakaluubiriddwa okufuna ekifo mu University y'e Bristol e Bungereza olw'okulemererwa okukakasa nti diguli ye gye yafuna mu ssomo lya medical radiography ntuufu oba yakakasibwa. The degree of Master of Arts in Gender Studies. Tukitegedde nti essomo lino lyakoma okwetegerezebwa mu mwaka gwa 2011 era nga mu mwaka gwa 2016 lyalina okuddamu okwetegerezebwa wabula ne gye buli eno ekitannaba kukolebwa. Minisita yagadde ensimbwa lyeri yeepamira kyokka okusinziira ku batwala ettendekero ly'e Makerere essomo lino likyali mu kwetegerezebwa. National Council does not remove a program. It's Makerere University Senate that approves the program. If the University Senate is reviewing, then we have to wait until the review process is completed. Ono tumubuuziza ebbanga lye kitwala okwetegereza essomo era n'atuddamu bw'ati. It depends. There are programs, especially science programs, which take long because they have to undergo under laboratory verification. They have to undergo, of course, quality assurance review process, both internal and externally. Even professional bodies get involved. So it takes some time. You can't say within a week or a month. Mukadasa agamba nti tebakirinamu buzibu kuwandiikira amatendekero g'ebweru w'eggwanga okukakasa obuyigirize bw'abaaliko abayizi baabwe abaagala okusomera mu matendekero ago. Many of those universities we advise them that they should get pass. We clarify why that situation. Abakakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu bazze nga beetegereza amasomo era nga wetwogerera amasomo agawera 13 ge gamaze okwetegerezebwa era ne gakakasibwa so nga agawera ddala 660 galindiridde kukakasibwa. Kati okuva ku gali 14 agaliwo nga mu May mu mwaka gwa 2023 kati tugenda kubeera mu 13 nga tumaze okugatako amasomo 660 kanso gegenda kukakasa kakati waliwo enjawulo y'amasomo nga 7 kati mu 7 muno mwe muli amatendekero gagenda gagakomyawo agamu gakomawo ebiseera okugatereza agamu tegajja kudda. Waliwo amasomo agasukka mu 10 agatakyali ku kibanja ky'akakiiko kano eky'omutimbagano ng'agamu ku gano gaadibizibwa. Amasomo gonna gaaliyo nga tegavaayo ku mutimbagano waliwo embeera eyo nga tugakuumirayo gonna kati ne galeetawo obunkenke kubanga amasomo agamu baatubuulira abali mu matendekero ago nti tetukyageetaaga tegakyaliwo tetwafuna abayizi tugenda gakyusakyusaamu kakati ne tukuteekamu enkola endala tugamba kakati katubalinde mutubuulire amasomo gemukozesa gokka. Abakulu kakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu bagamba nti agamu ku gana amasomo gatera okugattibwa so nga amalala gakyusibwa amannya okusinziira ku mbeera eba eriwo. Waliwo essomero bayitanga mass communication erya Makerere University kati ekiseera kyatuuka essomero ne babanga balijjeewo ne bateekawo epya erya journalism and communication kati mugana 14 ne mass communication yaliko ku mutimbagano kakati betukoze review nsusuzo nti gali agafiirawo ddala kati tugajjeyo ku mutimbagano abantu baleke kulowooza nti kati ngenda kusaba some eryo. Abakakiiko k'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu bagamba nti kyetaagisa abaddukanya amatendekero aga waggulu okubeebuuzaako buli lwe baba baagala okutandikawo essomo lyonna okusobola okumalawo embeera y'abayizi okusoma amasomo